emirimu gyakoledde dda abange eno tennafuna anagibasula tugenda kubala fennaona tubale 1 2 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzekereza endala mbabuuziza kwenye mikwano gyange bulijjo kino nakibaterekera ngera njagala tufembyeyo keeki okusala keeki ku silver jubilee yaffe eya kizito munaye somero nisange wa kyamulibwa mu Karongo district ate munanga omukolo ngenda kubanga ngukuwa mu bujjuvu gwatamanya biki byaliwo okuva mu ntandikwa twasookera eri ew'omukulu Katikkiro wa Buganda omukulu Charles Peter Mayiga ng'asimba omuti bw'atyo we yamala okusimba omuti ne tugenda ewa Bishop w'e Masaka. Bishop w'e Masaka naye bw'atyo n'asimba omuti. Mukolo gwali gwa ssanyu, gwali gwa kunyumirwa kwereere nga olaba buli kimu ekitambula. Kitegeera bulungi tukyali ewa Katikkiro ng'asimba omuti. Emiti gino nno munnange egibeera gya bijjukizo. Ogamba mu mwaka weegutyo bamubanga weeriti nakola ekintu weekiti ku ssomero lyange oba mu kifo kyange weekiti ne weekiti era kino kye kiraga okitegedde bulungi ekintu ekyo. Bw'atyo Katikkiro bwe yamaliza osimba omuti yanaaba mu ngalo era ng'anaabira kuli ku muti kwennyini. Bw'etyo twavaawo ne tugenda nkugambye ewa Bishop. Abakulu nga obalaba bo bonna baaliyo. Twagenda ewa Bishop n'asimba omuti gwaffe bulungi nga ogulaba. Annaye omukolo gwali gwa ssanyu nnyo. Bw'etyo bwe twavaawo n'agufukirira bulungi nnyo. Bwe twava mu bintu by'okusimba emiti ate buli omu munnange yagenda n'atuuzibwa mu kifo kye baali bamuteekateekedde obulungi. Bw'etyo emmisa yatandika. Emmisa yagenda mu maaso. Ku mukolo guno bayirayo twalinako ebintu bingi. Kwaliko abaana bambi abamala babiyita batya abasembera omulundi ogusooka abamala kalimwezi. Bw'etyo twalinako n'abagole baffe. Waliwo omukozi munnange ku ssomero eryo amazeeko emyaka 25 we batyo bagattibwa ne mukyala we munnange ate mu butongole. Abakulu nga bamaze okutuula obulungi twagenda eri mu mmisa era nga Bishop yagikulembera wamu ne bannaddiini abaaliko enkuyanja.
abaana baffe munnaye abaali basembera omulundi ogusooka babaali bamala kalimwezi bwe batyo bagenda ne basembera father n'abawa akagaati. Etwava awo munnange ate ku kusembera sikulu kwaya munnange yatusanyusa nga eyaniriza abagenyi. Bw'otolaba vidiyo ezo munnaye osobola okuddayo emabega ate munnaye n'obeera nga ate olaba videos ezo. Twanyumirwa okwogera kw'abakulembeze, kwaliwo abagenyi abakulu abaali bayitiddwa era vidiyo ezo zonna gye ziri emabega ojja kuba ate munnange ng'ogenda oziwaakinga. Ne twava awo twagenda ku kyemisana kyaffe. Bwe twava ku kyemisana twakomawo era ne sikulu kwaya ne tusanyusa. Bwe twava awo ate sikulu kwaya we yamalayo ennyimba zayo zonna ate munnange ne tudda ku nsonga za kusala keeki. Abasomesa bonna nga weebali, abazadde nga tulina amaaso ate munnaye tugeegese eri keeki. Keeki nno ogiraba baagikola mu ngeri ya musaalaba. Essomero lino si liri ku musingi gwa Bukatuliki naye nga munnange eddiini zonna baziwaate ekitiibwa. Naye ng'omukolo gwanyuma abasomesa baali smart, abayizi baali smart, abazadde baali smart. Njogera ekindeke ki? Eno ddala yali silver jubilee ate bannange. Naye nga takuumira mpeera bannaaye abeere nga bankuumira. Mpozzi sijja kulekayo okugamba kubeera ng'ompagira mu bintu by'amadirisa n'enzigi. Mukwano gwange beera nga tompisaako kasente akaaba amasomero. Tukola obutanda bw'abaana naddala mu abayina ebisulo. Tukolera ddala obutanda bw'abaana mube ng'ate mutuwa ku ssente. Ayagala okugula ettaka, ayagala poloti, ayagala ennyumba. Ate munnaye beera ng'ojja mu inbox yange buli kimu tujja kubeera nga tukimala. Konako ku nnamba y'essimu eyo eri 0735424198.